okukakasa abatudde wano n'abatulaba tewali agenda bwejjusa ku lunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate obudde bungi bwe tugenda okwejjusa nga twabukozesa oboolyawo mu bitaatuyamba mu bulamu buli obwali obwaddala, kubanga buno bwakuyitamu buyisi wabula buli bwe tugendamu bwe bulamu obwaddala. Olwekyo okusoma eddiini yaffe kikulu eri buli omu gy'ali, okubeera nga yeerabira ne babeera nga tebamulabira bulabizi nsonga za ddiini. Wa barakallahu fikum. Sallallahu tuongera obulungi ya Rabbi. Naam Sheikh Ibrahim. نعم شيخ إبراهيم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أتندي جزوى الله سبحانه وتعالى واجتبى جل جلاله أشات ودي تشنجري تشوف شلا واجتبى الله تبارك وتعالى أشات ودي تشنجرا تشوف لم تمسى الله تبارك وتعالى أبلين قساء أكساسلا نيمي مكيشن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا ربي. نعم شيخ ميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نيوم خبرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير. امين يا رب العالمين. ما شاء الله tubaniriza wa waffe Sheikh Anwar nsabukiriza ntandikira woli tuyise mu wiki yo bwebadde ate tuyingira butereevu mu lunaku lwa leero. طيب twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuyisiza mu wiki gye tutambuddemu. Tumusaba Allah ne wiki gye tugenda okutandika Allah agituyiseemu mu mbeera esinga okubeera ennungi. Tukakasa bulungi nti agamu ku mawulire agasinze ennyo okutambula mu wiiki ewedde kwe kuba nti tulina baganda baffe, ndowooza kitundu kiri ku sayidi z'entebe eyo, twalaba nti baatwalibwa mu kkooti olw'ekiwandiiko kye twalabako ekyali kiva mu balooya nga babavunaana okuba nti amaloboozi g'okwaziina gasukka oboolyawo ekigero, gasukka ekigero ekyetaagisa. Ogwo nno si gwe mulundi ogusoose okuba nti embeera eyo ebaawo mu ggwanga lino, wabula ezze ebeerawo ebbanga lyonna oluusi okwagala okugezaako okuyingirira abantu ku freedom of worship. Naye twagala okutegeeza abantu bonna okutwaliza wamu mu ggwanga Uganda nti ekigambo ky'okwaziina yemu ku nsinza gye tusinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kiri mu kusinza, kiri mu ddiini Busiraamu. So si kya kumala budde, si kupassinga time. So omuntu yenna akiyingirira obanga ayingiridde enzikiriza y'Obusiraamu era obanga atumalako freedom of worship. So nga tetukimanyi bulungi wano mu Uganda nti waliwo eddembe ly'okusinza buli omu kyakola atya yaba asinzizza. Naye abatakimanyi bakitegeere nti al-adhan mashru', okwaziina kimu ekiri ku mateeka ag'Obusiraamu, era abantu bateekeddwa okukimanya nti okwaziina gye kukoma okukoma ewala, gye kukoma okubeera okw'omugaso, n'ekigenderwa gye kikoma okukola ki? Okutuukirira. Wabula kyekimu n'okukima esswala nakyo kiriko obujulizi
okuba nti okukima esswala kuwulirwa oba oli awo eri abantu. Wabula okubeera mutawassir, okubeera mu makkati, abasiraamu b'emizikiti gyonna njagala message ne batuukeko bwe baba badde tebagimanyi, baba badde bagimanyi bagijjukanye. Amma salaatu, okusaala esswala ala mukabbiraati sawti, omuntu ng'asaalira ku muzindaalo nga buli ali ebweru awulira, hatha al amru laysa mashru'. Kigambo ekyo oba oli awo si kyekyalibadde kisingako okubeera ekituufu. Era tukubiriza abasiraamu abalina emizikiti baimaamu n'abaziinyi, bwe kiba nga kiseera kya swala emizikiti emizindaalo egy'ebweru gigibweko, basaalire ku mizindaalo egy'omunda gyokka. Ekyo nno kye kiriko obujulizi newakubadde nti kiyinza okubeera ekipya mu matu g'abantu abamu, olw'ensonga nti wabaawo abantu ababeera ebweru ng'oluusi bagonvu balwadde, oluusi emizikiti emirala giyinza okuba nga tegirina mizindaalo ng'egyo. Fawaqa fihi tashwish baina almusallin wa baina annas fal awla tajannubu hadha. Kyalibadde kisinga obulungi abasiraamu ekyokukivaako. Era bwe muba nga mu masjid ng'ekikaayanya abantu kwe kusaaza esswala ku mizindaalo oba taraweehe n'ebirala, ekigambo ekyo ekisinga okuba ekituufu kwe kukireka. Wabula okwaziinira ku muzindaalo, tulina kuluma n'ogwengulu n'okulemerako n'essekulemerako kaabaani kekibe kitya, tulina kwaziina. Kubanga okwaziina gye kukoma okuba ewala, gye kukoma okubeera okw'omugaso. Amma ekyokusaalira ku muzindaalo nga kuliko emizindaalo egy'ebweru, fihi tashwishi baina annas wa baina almuslimin, n'abasiraamu abalala ab'enjawulo n'abatali, al awla tajannubu dhalik. Tugenda ntuulira abantu mu Ramadan, taraweeh egenda kumala essaawa nnamba naye nga bataddeko emizindaalo gy'ebweru. Ekigambo ekyo nsaba bayimaamu bonna n'abakulira emizikiti egy'enjawulo, ekigambo ekyo tukikyuseemu, oba oli awo si ekiri okumpi ne sunna. So ekyokwaziina tuli wamu nakyo, era tugamba nti tetujja kussa mukono. Yenna awulira ng'awulira ayagala kujjawo kwaziina, simanya kwonoona embeera y'obudde, simanya kutaataaganya abantu. Tubadde tuteesa nti waliwo ebintu bingi nnyo eggwanga lye beetaaga okwogerako okusinga ekyo. So tudde ku birala, barakallahu fiika. Ekyokwaziina tukyesonyiwe kubanga kijja kuleeta okutaataaganya abasiraamu okutwaliza awamu. Era eyawandiise ekiwandiiko kiri nga client we simanyi badde bamuyitaani, kampani bagita batya eyo munnamateeka, kampani eyo bagita Edward and Company, Edward B. Edward and Company Advocates. Tumugamba nti addemu awandiika ekiwandiiko ekifaananako ddala bwe kityo ku lupapula lwera nga lwe lumu, kitambule ku mitimbagano gyonna ng'amenyawo ebigambo ebyo n'okwetondera abasiraamu bonna okutwaliza awamu. Okay. Barakallahu fikum. Sheikh Milad. Yeah. Statement yasembayo kutuwandiika egamba nti failure to do so, okay, yabadde notice to cease noise. Tukuwandiikira nga tukulagira ojjeko ebireekaana. Nawandiika bingi naye in conclusion n'agamba nti failure to do so, bw'ona alemwa kujjako emizindaalo gye gyoyazinirako, a protected legal battle awaits. Tugenda kulwanagana naawe mu mateeka at your own cost, naye nga ebivaamu byonna gw'ojja bisasulira. Nga wandiikira imaamu n'olukiiko lwe, omutuuze omu ku kyalo ng'ayita mu kampani gye twogeddeko, ng'awandiikira imaamu w'omuzikiti n'olukiiko lwe bagyeko emizindaalo balekeraawo okuleekaanya, naye bwe baba baganye tugenda mu mbuga z'amateeka. Agende. Akola atya?
agende mu mbuga z'amateeka tetujja kulekayo kwaziina. Ososaani Ono looya akozesezza olulimi olufaanana bwe luti olutiisatiisa. Olwo olulimi looya lwakozesezza Edward Semayandi Company Advocate nga bw'obyeyise. your company. Nga bwe mubyeyita agenda anoonye banne bayinza okutiisatiisa. Emmesagi yokka gye tuyinza omumuwa, genda onoonye banno b'osobola okutiisatiisa. Baakusasudde okole ekyo, naye Ssekanada we tujjukire nti waliwo be bataasasula be twawangula ne bamala nga bakomyewo kutwetondera. Tebaabasasula, waliwo abaasooka be baali beesasula. Ono General Sejjusa alisigala mu biwandiiko, alisigala mu byafaayo by'obusiraamu mu Uganda. General Sejjusa yagaana omuziki, yaggula olutalo ku kwaziina. No ye nga ye ekizibu ky'ayina nti omuzindaalo baleekaanira nnyina eyali okumpi n'omuzikiti. N'ajjayo n'ag'omu buto General Sejjusa, kijja kusigala mu biwandiiko mu byafaayo, n'agaana abasiraamu okwaziina ku muzikiti gw'Ekyengero oguli ku kkubo. Abasiraamu tebaayina yadde emmundu yadde essasi, baali bumu ne bamuwangula. Dia Edward n'obwa Edward bwa kampuni yo, genda mu maaso n'okutiisatiisa bw'otiisizza naye ffe abasiraamu tetuli mu batiisibwatiisibwa. Era abasiraamu b'ekitundu ekyo tubagamba nti konna akavuze ewammwe wallahi kavugira abasiraamu bonna mu Uganda. Nasanyuse nnyo bwe baakutte ebbaluwa ne bagituweereza ku mitimbagano. Konna ke bagezaako okukola nti babagaana okwaziina. Muleekaanire waggulu ne bw'eriba kooti tuligijjula abasiraamu ba Uganda ffenna, tujje mu kooti tulabe who is that Edward and Company Advocate yawandiisa ebiwandiiko bino. We will show you. Tujja kulaga ffe baani. Okwaziina ya ibaada. Kamira tukoze ekikolwa kye kimu ate kyakoze. Okutiisatiisa. Anti empologoma bw'eboggola n'embwa nayo olw'obunafu bwayo ekola etya? Eboggola, tesiiya busiiya. Nange njagala kukozesa olulimi lwe lumu nga lwakozesezza ssebo looya n'obwa looya bwo madraka mwabwa looya bwo. Genda obiwandiikire n'abacaaki obagambe kyekimu. Bw'oba tonnabigamba abacaaki togeza n'obigamba ab'omuzikiti. Eno ibaada Allah yagitulaalikako bw'atyo subhanahu wa ta'ala. Okwaziina ye ibaada ennene yatujjako mu byafaayo ebinene. Bw'otulemu hadithi ya Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi, okujjako okwaziina tukuwa ekitiibwa engeri gye kwajjamu. Kyali kigambo ekyayita mu balongoofu ababiri abataddibwamu, ne kijja ne kibeera mu umma y'obusiraamu, nabbi n'akiwaafaka ne kijja mu busiraamu. Okwaziina bwe kutyo bwe kwajja nga kuva eri Allah waffe tabaraka wa ta'ala, n'atulagira twaziine. Wa'adhib fi nnaas, n'atulagira bulagizi kwaziina. Kati ono n'obwamakya bwe n'obuka n'obwa wansi bwe ajja kyagezaako kubako ekifuba, kyava waggulu kya nsi yonna, si kya Uganda yokka. Baitha we si kya kyalo kyokka gy'oyogerako, oyogera ku nsi yonna. I need to assure you nti bw'ogezaako okukola ekyo, Uganda yonna tujja kuvaayo ffe bw'obadde tomanyi, n'ensi yonna tujja kuvaayo bw'obadde tomanyi. Tujja kwenganga insha Allahu ta'ala nga Allah ali mabega waffe biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Na yenna si yekka ono Edward and Company Advocate yawandiise, kubanga yakwese client we. Bwali wano. Wali?
ekitundu bakiyita nakuwadde era naye waliyo omuzikiti waliwo omutuuze ndooza next time tujja kuleeta amannya ge era naye yakola kyekimu ngaoyo kyeyakola nga ayagala okugaana abasiraamu okwaziina era n'awandiika ebbaluwa neegenda ne munnema era abannema ne bajja ne baagala okugaana abasiraamu okwaziina kikyatuwa essanyu nti alhamdulillah bakyalemeddeko abasiraamu baaziina nekitegeeza ki nti enkola eno si kiyinza kubanga ebibadde bibabeganoza mwezi nga gumu kati nendaba ne bino kiyinzika okuba nga oba oli awo birina akakwate waliwo ndowooza wekobaana lyokwetolola saidi zonna naye ekikulu kya byonna sekanada omuntu nga tonnaba kumanya ki kyogenda kukola sooka otule wansi olowooze sooka okole ku lisaaki olyoka osalewo enkola eyo kubanga singa bamanyi kye boogerako sisuubira nti baali badde bamala obudde bwabwe kubanga tukakasa nti eddiini y'obusiraamu diinu salaama wallahi diinu ya mirembe tetulina buzibu bwonna tuli bakakkamu tubeera mu mizikiti gyaffe ne tusaala ne tudde waffe ne twebaka ebyobufuzi tetubiriimu tetulina kye tulimu kakati obuzibu bwonna omuntu bw'ayinza okufuna kujja nga ate atulumbaganye oba oli awo kusinza Allah kubanga Allah bw'aba atugambye okwaziina omubaka atugambye okwaziina ne bw'abaani mu nsi ne bw'aba ayina ki tasobola kubanga tufa bufi ne tuggwawo ategeezebwe mu butongole tufa bufi ne tuggwawo ategeezebwe mu butongole ategeezebwe mu butongole ave yeetondera abasiraamu. Okay, Sheikh Anwar. Nsaba ompe Dr. Adam. Tulaba ekiwandiiko Dr. ekiyimiriza abasiraamu okuleekaanira community naye eyakiwandiise butogeddeko Edward agamba nti we represent Jonas Walisa and Rita Nabachwa Walisa on whose instructions we address you as here under. Ono bamuletedde ensonga lawyer bano abatuuze b'ekitundu ababiri omwami ne kabitewe nga bagamba nti ebyo ebyaziina ebyo bituleekaanira tukulagira notisi eno tugikuwa gamba abasiraamu balekeraawo. Ndowooza naffe tuyina gye tutuula dokturu gye tusula gye tuwangaalira era mu mbeera y'emu nyina wano keesi efaanaganako bweti ng'omuzeeyi awawaabira kyaki emu mu Kampala mu mwaka gwa 2006 ng'agamba nti emuleekande mulemesa okwebaka basula basaba okuva ku makya paka emmambya lwesala. Muzeeyi nakati bakyali mu kooti neeyisa ekiragiro negamba nti Pastor Bujingo kyakiyo lekeraawo okukola ekiro otaataganya abantu. Naye muzeeyi jo yabadde mu mawulire nga yokubira endu nti bannaye okuva 2006 odalo yayita nakati omusajja era akyaleekaana. Kitutwalawa bwe tutunuulira kino ne kino ono yazina eddakiika 2 ate oli asulako oli yalemerako nga bamugambye nti lekeraawo ne bano ne bava baga nti ono w'eddakiika 2 naye atususeeko. Tulagawa بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الشوكة وقوازينا عبادة nkulu nnyo eri abasiraamu era eriko obungi nnyo mbaka sallallahu alaihi wasallama bwe yayogera mu hadisi emu yagaa nti atwalu nnas anaqa yawma alqiyama almuadhinun abantu abagenda okujja ku lunaku lwa qiyama nga be basinga ensingo empanvu si empanvu mu kulabika obubi wabula empanvu mu kifaananyi ekirungi ekiraga omulimu gwe baakola be baaziinye. Waliwo na hadisi endala nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agaa nti Allahumma arshidul a'imma waghfir lilmuadhinin. Waliwo imaamu omu yawulira hadisi n'agamba hadisi eyo empaliriza okukyusa okuva ku bwa imaamu kangende ku bwaziinyi olw'edduwa ya Nabbi najjulukuka eyaga ngenda kudda ku bwaziinyi yali yazze okusoma mu darasa y'aba a'imma n'agamba eyo hadisi enzije ku bwa imaamu kangende ku bwaziinyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah alungamye
abaimaamu then n'agamba ate asonyiwe abaaziinye. Kati edduwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam tezibwayo eyanukulwa. Kati yayagala imaamu ayingire mu dduwa ey'okusaba ku mubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitegeeza okwaziina ibaada nkulu nnyo era eyimiriddeko okuyingirawo kw'obudde bw'esswala kwe tutegeerera asula ibaada enkulu ey'esswala. Era sobola baba boogera taarifu ya adhan bagamba huwa al-ilam bidukhuli waqti ssala, kwe kulangirira nti obudde bw'esswala bukoze eki butuuse. Ibaada enkulu ey'esswala tetusobola gisaala nga tutegedde nti obudde bwayo butuuse, wabula ate n'abatali ebayamba nnyo era abantu bangi bafunamu baga nti omusiraamu ayaziinye obudde era bangi mbawulira baga nti omusiraamu ayaziinye obudde kitegeeza butuuse, era bangi bakomplaininga nga emizindalo gikyankalanyemu. So okwaziina ibaada nkulu tetekwa kuvaawo mu mbeera yonna. Abasiraamu balina okusigala nga baziina bategeere obudde bw'esswala nti butuuse. Ekirala okwaziina kuno nakwo abantu abamu bakulengeza nga balowooza ibaada eya bulijjo singa seeka nga mugamba yaziina oba omuntu omukulu yenna bwemuga yaziina ku mukolo oba kinaga tewali baana bato mugenyi omukulu ayaziine oseeko kumuga yaziina ayinza okumagamagaawo ng'ayisayisa batudde amaaso ng'alaba ye tewali mwana wana yaziine kivaamu bagamba ko ayina nga tewali baana bato nga abantu balowooza abaana bato balina okwaziina. Ibaada nkulu nnyo ey'okwaziina eriko empeera mpitirivu nnyo. Eddoboozi gye likoma buli awulidde n'ajja okusaala bwe yaziinye ogenda mufunako empeera. Wabula okwaziina kuno nakwo kugwana nga Sheikh Anwar wabadde ayogera, kugwana okubaako amateeka era obwo buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'obusiraamu. Kyobola mu nsi z'obusiraamu zonna ezisinga baateekawo obudde bw'okwaziina n'obudde bw'okukima esswala. Era mu nsi ezimu ez'Abarabu omuntu omwaziinyi senga akerewamu eddakiika 10 okwaziina okwo ne kumuyitako tayaziina, alinda bulinzi kukima swala okwewala okutaataaganya abantu. Kati tulina obuzibu e Uganda mu misiiba gya mirundi ebiri. Omusiiba ogusooka okukyukakyuka kw'obudde abaaziinyi abasinga tebakufaako. Baazina musanvu gwennyini mathalan ebiseera ebisinga obuvunaanyizibwa bwa bitongole ebitwala abasiraamu mu Uganda. Ngambye nti obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'obusiraamu okukyukakyuka kw'obudde abaaziinyi abasinga tebakufaako. Ffe tuba mu muceere ate tulina obudde bwebyo. Ekyokubiri okwaziina okuli mutakarrira. Waliwo yaziina ku ssaawa 10 n'eddakiika 4, omulala n'aziina ku 10 n'eddakiika 5, omulala n'aziina ku 11, omulala 11:30. Katugeze ng'ekitundu ky'endejje. Ndejje erimu emizikiti egiwera 7. Kati omu bw'ayaziina tetumanyi kuno okwaziina kwa yaziinye kwaki, n'omulala n'ayaziina tetumanyi okwaziina kwa yaziinye kwaki. Kati okwaziina okwo okulina tashwishi kugwana abakulembeze bayingiremu mu ensonga. Okwaziina okusooka okwa fajiri oli bwe kuba kumuyiseeko bali bamumalire yalinda okwaziina okwaki okutegeeza nti kati esswala eyingiddewo. Oli okusooka akuleke wa illa bwe bwoyaziina ate naddala mu biseera by'ekisiibo abantu bataataagana nnyo. Oli ayinza okulekeraawo okulya ddaaku ng'obudde bubadde bukyaliku, oba oli ayinza okutandika ate ye galowooza obadde oyaziina obadde ozuukusa basaaze. Waliwo abantu abakola mu bino abafuga takisi, oyinza okwaziina okusooka noyaziina essaawa 10:20 ye n'agamba kansaale ng'yingira takisi yange n'asaala ng'obudde tebunnatuuka. Bamukuba akatayimbo. Kati gwamuleetedde okusaala esswala nga tennatuuka gwe mwaziinyi. Kati ebyo byonna byonna abaaziinyi baffe bagwana okubeera nga babifaako. Wagwana okubawo seminars ezikolebwa nga zo z'abaaziinyi nga bwe mukola ez'aba imma. N'abaaziinyi baleetebwe basomesebwe. Yaafi okusaaza omuntu esswala ng'obudde tebunnatuuka nga gwe ensonga nga gwe antadhamin gwe garanti y'esswala ye. Era olwaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba abaaziinyi yagamba al imaamu dhamin wal imaamu mu'taman. Imaamu ye dhamin ye garanti omwaziinyi. Imaamu ye garanti y'esswala yaffe gye tusaala. Kyobola gwe n'oba weerabidde nga imaamu teyeerabidde ye dhamin y'esswala yo.
naga wal muadhdhinu mu'taman ate omwazinyi bwe twesiga ye mwesigwa wafu abamanyi bagamba tumwesigwa mu ki okuyingira ku obudde bw'essola n'okusiibulukuka nakyo bakireeta kubanga ebiseera ebimu abazinyi bye baziina abantu ne basiibuluka mu'tamanu bayongerako ekyokusatu nti ebiseera ebisinga abazinyi baalinyanga waggulu ku nnyumba waggulu balukoni kati nga alengera ebifa mu mayumba g'abantu abamu kati ne bagamba nti gwe mu'tamanu oteeka okukuuma byolabye mu nnyumba z'abalala kubanga yalinyanga waggulu naye ate tegera alengera mu mayumba g'abantu kati abeera mu'tamanu byalabye mu mayumba g'abantu okuyingirawo kw'obudde n'okwaziina kw'abantu waliwo n'abayinza okubeera nga beesanyusaamu mu nsonga z'obufumbo mulamanza kati n'oyaziina laba awa miraadu atunuddeyo kankireke anti musajja mukulu leka abakulu n'abakulu obwedda tantunuulira ekyo kati oli asobola okwaziina n'amayumba bwe gaali n'akyankalanya osiriseera okoze oli asobola okwaziina ng'abantu badde bakakani ku mupiira n'agusazaamu naye ng'agusalizaamu amasasi ne gava mu kyemba ng'agusalizaamu ku buli az'amaanyi nga bakagutandika n'alowooza dde akwaweddeko agusazaamu kubanga ow'emmere eri mukamwa ajimbira ate ono naye ono kati ye omupiira naye agusazaamu oba agumaliriza ala kulli haali amira gambya abadde alya amira nga emmere eri mukamwa ate Albani subhanallah ye yagenza mu Sheikh Albani yaga nti mu sowaani bwe muba mulimu ebyangungu byasobola okujjamu nga adhaani tennaggwa fi athnal adhan yagamba bimalirize nakirabanga masiri mukyera bwesonyi walyemu ebyo omwazinyi w'amaliriza naye kati ono abadde mu mupiira olowooza tagenze ku kawulira Albani nedda ssebo ejja tuleetera obuzibu ebiri mu sowaani ebyangungu nedda ssebo ejja tuleetera obuzibu kawulu eri ku byakulya byokka tesukkawo ekiri kyakulya dokita nedda wamma okugaana abasiraamu okwaziina bwe baziina lekeraawo okugaana abasiraamu okwaziina nga waliwo abayimba emisas ey'okusaawa emeka neggwa ku 3 endala netandika ku 3 neggwa ku 9 neggwa ku 9 neggwa naye okwaziina okw'eddakiika ebbiri okwaziina okw'eddakiika ebbiri waliwo ne overnight waliwo obulyazaamaanyi obutali na kuleve egyoyinza okwogerako tewali na kiyaasi tosobola kubanga bagezaako geraageranya bibiri era baba babireeta bibiri baleeta nti abasiraamu baziina ane waliyo n'abalokole bakola kino kati bagezaako bigeraageranya naye wallahi okugeraageranya okwo bageraageranya nga bw'okyogedde kuli tosobola geraageranya bitageraageranyizika abantu baziinira eddakiika 2 bano basaba kiro na misana ne mu kyaki bavaayo nguudo zonna aslan qiyas ma al-batili ku nguudo zonna Sheikh Adam kitegeeza bw'ogaana ayazinira mu muzikiti eddakiika 2 obadde osaana kusooka kugaana ono atuleekaanira ku luguudo asobola okuba akakodyera ateekawo emizindaalo abasiraamu nabo mbalabula Sheikh Adam tebageza ne bateekawo akagamba nti basooke bagaane bali naffe balyoke bakola batya batugaane munnaffe biri ebyabali ne bwe babagaana bijinge byabwe bijinge ffe tebageza ne bakwata eno ewaffe ebyaffe biri systematically planned era obudde bwabyo bumanyiddwa ebyaffe tebageza ne batugeraageranya kubaluwa bagaane bali abali ku bijinge baleke ffe abali ku biri mu system entuufu ebiri organized kubanga waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha ebyaffe biri system engeri ekyaffe gye kiri nti 7 1 2 ekyo kyo bakyesonyiwe wabula bakwate ku kino ekitalina order kyo okyagalidde okikola ki okibeererawo naye wallahi bamanyidde obusiraamu abasiraamu bajjukire ne Jennifer Musisi naye yajja naye n'akola ekikola kye Jennifer Musisi yasika ebitogi yasika bitogi oba sikaati Jennifer Musisi kati noono naye avuddeyo abantu bagambe naye weewuunya ayinza okuba nga avuddeyo yakomandinze looya ono omukyala ne kabito omukyala
Amusajja alinga atali Munnayuganda nekisinga okwewuunyisa. Naye kandowooze nti asobola naye katusooke tumunoonyerezeko tutageere yaani oyo. Oboolyawo gye bujja tuli mwogerako. Naye simanyi nti amanyi n'okugenda emmanju. Agendayo muntu alina n'omukyala n'omwana era n'embwa egendayo. Ayinza okuba agendayo engeri y'embwa naye nga tagendayo ngenda ya buntu. Sheikh Ibrahim, ekikulu mu kino tuyinza okutunuulira nti waliwo bulyaza amaanyi obutukolwako kubanga eyazuula nti bano abatuleekaanira ku maduuka gaffe wetukolera ne ku nguudo tutambulira bo tebayonoona butonde bwansi. Abo obutonde bwansi buba bulungi nnyo nga bali awo baleekaana bataddeko emizindalo naye muzikiti gye bwonoonekera. Tuyinza okugeraageranya kino ne ku kya muganda waffe Hudo yakikola n'amala emyezi 2 mu Kampala ne bamusuula ensi gy'ekoma. Oba byawukana? Byerimu byannyini. Assalamu alaikum wa barakatuh. Yani embeera hiyo, yani kuna baadhi ya sababu ambapo zinashangaza. Waliwo ezimu ku nsonga barakallahu fikum wallahi nga zitwewuunya. Zitwewuunya ensonga. Zitwewuunyisa. Zitwewuunyisa. Ate abadde akyali mu Luswayiri. Mu Luswayiri zitwewuunya. Wallahi Sheikh Nadawi fe mu ggwanga lyaffe Uganda barakallahu fikum tuyina kye tuyita freedom of worship. Sheikh Sadat yayogeddeko kigambo ekikafiiri nti omuntu wa ddembe tuyina eddembe. No, just kala kigambo gambye ekigambo kikafiiri freedom of worship. Kikafiiri si kituufu era mu Busiraamu ffe waffe si kifu kiri mu constitution kye bamanyi anti kikafiiri kiri mu constitution akyogedde nayo si nsiraamu tekyewuunyisa bwe kibaamu andi mukafuwaza njogera ku kigambo Sheikh Nadawi abantu bawe ekifaananyi kubanga ekigambo freedom of worship buli omu kyabiibiita kye balowooza nti kituufu siriseeka kikafiiri. Abantu bakitegeere nti bw'ogamba freedom of worship oba ogambye omuntu asinze embwa asinze pusi asinze buli omu kyayagala okusinza asinze. Ate ffe Busiraamu tutegeeza kyetuba tutegeeza nti Busiraamu tugamba tulina kusinza Allah yekka. Sekondary kyabadde ategeeza ye yatutonda ayinza okumaliriza otutonda ayagala kutegeeza nti ebirala byonna ebisingibwa. Sheikh Ibrahim ndi naawe era mu darusu engeno netugeza ne tunyweza ekigambo ekyo netuddayo okusomesa ku bibwa shiriki ogenze mushiriki nga tukinywerezaawo. Sheikh Ibrahim ndiwo tetuddayo okusomesa ku shiriki kirwa ekya freedom of worship netukinyweza sekani wala kisaze nakyogeredde mu gavumenti nakyogeredde mu gavumenti byonna freedom of worship is a wrong statement. It's a wrong statement Islamically. It needs to be bajamending. Sheikh Ibrahim ndiwo yani Sheikh Nadawi ffe Basiraamu mu ggwanga lyaffe Uganda tulina eddembe ly'okusinza Allah waffe nga bwe twagala. Tamam. Naye Sheikh Nadawi bwe tuba nga tufunye omuntu najja n'atulumbagana ffe nga ffe Abasiraamu tetulumbagana muntu mu nsinza gy'akola ki gy'asinzaamu. Wabula ffe nga ffe Abasiraamu mutuufu otunuulira saabiqan bazze nga batucojjanya. Nga ffe Abasiraamu ne tuuka n'okugamba nti abaffe twazza musango kiffe Abasiraamu mu ggwanga lyaffe Uganda. Naliko ne mukadde wange omu n'agamba nti bwe kiba nga kiri bwe kityo at least batugabireyo akazinga nti kalangala tutuwadde Abasiraamu. Wallahi tweberere kalangala ku kizinga kyaffe nga ky'Abasiraamu agenda kutulumbagana we tuli mu Uganda ensiraamu. Uganda ggwanga siraamu. Sheikh Nadawi ekyo si kigaana. Ne lwaki okwazina ng'okwazi just only 2 minutes olina avayo n'agenda mu kooti nga bw'otunulira ku shawaari ez'e Kampala ebizindalo bijjudde bigenda bikuwa ffe nga tetwogera Sheikh Nadawi batulubagana batucojjanya tetulina musango Sheikh Nadawi era basobola okiteekawo ekyo nga baagala muveeyo mwogere era babayole. Kiraba Sheikh Nadawi ani yayogedde ani yayogedde nga babayoola era Sheikh Nadawi message eno yalibadde egenda eri gavumenti. Message egenda eri gavumenti abantu ng'abo abaakoze ekiwandiiko ekyo
bwe baagala okutabangula emirembe gy'ensi onfuna oyo abanga ayagala okumaamulako gavumenti yakuteekako gwa buyeekera nedda obwe beetaaga okukwata alidde mu nsi y'olukwe tebeetaaga okukwata sheekh abo beetaaga kubanga lw'otabangula emirembe gy'eggwanga olina ebintu bingi by'otabangula lwaki tukyogera ekyo nti bw'oyingirira okwaziina oba otabangula mirembe era nze sekano olujagala kugamba message nange enegende gavumenti eyange tegende eri gavumenti oyo bamukwate wanje should be arrested sheikh should be arrested automatically kulumbagana bantu omutaddeko musango ki kulumbagana bantu nakutabangula mirembe gy'eggwanga ensi eteredde abasiraamu bali mu mirembe ate obatabangula sekanuwaro mutandise oleeta ebintu ebyewunyisa abbye ekikondo ky'amasannyalaze bamuvunaanye gwa buyeekera kulya mu nsi y'olukwe noono alumbye abasiraamu naye tumuteeko gw'obuyeekera nti atabangula emirembe gy'eggwanga nammwe mufunyeeyo gwe muteekako gw'obutujju bamuteekako ekyalubanga lwa mmindi ensi bwe banga etabanguse waliwo ekisobola otekinga place one katata agitabangula bamukwate sheikh eriyo mu bamukwate bulungi tebamuttanga bamukwata naye bw'anaaba yeetonze bw'anaaba yeetonze tusobola okumuwa excuse kubanga ebintu bino bwe bitibigwawo wallahi nkwamu akufaananyi sekanuwaro nga orders go zina alla naawe yalibadde yayingidde dda Sheikh Miladi message yeragawa badde tunuulya ekintu kino ebintu bino bwe bitibigwawo ne bigwawo oba ssomero ly'egindi ne liwa abaana embizzi oba omusiraamu gundi ne bamukuba amasasi ne bamutta oba ng'oyo bwe yawandiisa ekiwandiiko ne tulaba nga ebitebe by'obusiraamu byonna kye wawuliddeko statement yonna eva mu bakulembeze b'obusiraamu ku nsonga efaanana bw'eti bavaayo ku busonga mbadde nze nga tetulina budde bwebyo okuba nti balina budde tuli mawulede zaffe bali mu muceere gwabwe balya muceere tuli mu dduwa buruda nze mbadde njagala kwalatinga abasiraamu bonna mu Uganda byakwaziina nze mbadde nsaba message eno egende eri abasiraamu bonna mu Uganda ekitebe okirese ekitebe anti kati bo tebavuddeyo kutwalatinga tulaga ki kyakukola nze njagala kugamba abasiraamu bonna mu Uganda Sheikh Miladi linako ekitebe kyekitakoze oyagala kikola oyagala fuuka kitebe kati olagira otandise okuma abantu omuliro basiraamu ba Uganda bonna kakati bwe nafulumya statement eno n'abakulembeze obusiraamu nabo baba batwaliddemu message lwaki togiwumbye negenda eri abakulembeze obusiraamu anti tebajja kuwulira naye abantu bano abo wansi bwe banaawulira abo wansi banaawulira bajja kutegeeza abo waggulu nabo bawulire badde njagala oyite mu nze mbawulire kale bampuliriza abakulembeze b'obusiraamu abo wansi kasugamba abo wansi tugende direct abakulembeze b'obusiraamu sebo nsaba otuuze message yange eno nti ebintu ebifaanagana bwe biti bye byabalonza badde mu bitebe ebyo Supreme Council gyeri waggulu omazeeyo ab'ekibuli tebanaggwayo ab'ekibuli gye bali waggulu ab'e Nakasero gye bali wano abasupidika gye bali wansi n'aba wansi wa Supreme Council n'abaki wansi eri ku kitebe wansi wa Supreme Council ne Sheikh Keeto gyali ngamba abakulembeze bano ab'obusiraamu nga munyenyezo naye gyali abakulembeze bano ab'obusiraamu bonna baveeyo ku nsonga eno boogerere ensonga eno ng'eri efuuke debate ya busiraamu bwonna mu Uganda. These people they will keep quiet. Kubanga buli we bagaana bwe balekera okyogerako baba tuwadde ekigambo nti bo bawagira bino ebigenda mu maaso era ekiro kibagambe ne banaasigala mu miceere gyabwe nga balye tujja byeyogerera kati abasiraamu awe ntuzza message ngamba abasiraamu buli omuceere gwammwe mwebake mugere mu buluda zammwe mawuledi tujja byeyogerera ekyobukala tutuusibwako mbadde njagala kusofteninga ground Sekanuwaro alandinge Sekanuwaro kino
ffe tusaana okyogerako singa wabulawo abalina okyogerako tetulina we tusaanira kwogera ku kino. Lwaki tukyogerako? Kubanga bali mu muceere balya. bali mawulid. ekitebe kibadde bize naku Bize ku ki? tubadde mu kooti tubadde Ng'okola biki? Nga bikiera bye wakola. anti bino we bijjidde nga baatuyimiriza tubadde Tuveeyo eyo tuleme nnyo bakuba. Tetukyankalanya. Sheikh Ibrahim nsaba onzike Ziffe balungi ennyo gye bali. nze point yange ku nsonga eyo barakallahu fikum nze nja kusaba bwenkanya kubanga Sheikh Nadayi wallahi bw'otunuulira ffe Bali mu muceere balya. tuli baana bato Sheikh Nadayi Mupunga. bw'otunuulira tuzze nga tukyojjanyibwa buli konna akagwawo basiraamu batufulira akazinga kaffe barakallahu fikum tubeere nga tuli separate tusinze Allah waffe wallahi nga tiri atugambako otherwise Sheikh tetusobola kuwanganya mu mbeera efaanaganako bwetyo okwazinako just 2 minutes niba nabakuba embeekulu ku shawaari ebidongo Sheikh sawa namba ku macha ojja mu kibuga omwana ali awo ayimba nakubuuzaako neddeme mu ggwana Sheikh okwazinako n'obutonde bw'ensi 2 minutes Sheikh alfi muqarana bainahuma wala ma fi Sheikh tudde mu Luganda Bagambe ne mu Luswahili olwo abatawulira Luganda. okay barakallahu fikum Ambayo. tusobola Jogera mu Luswahili. Ambayo. tusobola okwegatta ku nsonga ne tugamba nti okusinziira ku bashefe bannyonnyodde ekituufu kiri nti abakulembera eggwanga lino sijja bayita balifuga bayina bingi bye balina okukolako naye nekino bakitwale nga kikulu kubanga tuzze kibaawo ne tuvaayo ne tukyogerako ne bakizaayo mu nsonda ne basooka ne bakitereka oluvannyuma ne bakikomyawo twalowooza nti kagenderere okutujja ku bye tubaako ne baleetawo bye tutaataaganya nga bakozesa abantu ab'enjawulo okulaba tutuuseewa mu by'okweteekateeka kwaffe ng'abasiraamu naye kyonna kyekiri nange njagatta eddoboozi ngamba abakulembeze nti kino kyabwe si kyaffe abantu ba wansi era baveeyo batereeze. Sheikh Milad twali wano mulundi ogwaggwa wikisinga bbanga liri ne twogera ku byali bigudde ku Supreme Council ng'etwaliddwa mu kooti era nga bayimiriza byonna ebiteekwa oba ebirina okukolebwa mufti n'olukiiko lwe bwagenze okwongera olunaku lwajjo nga kooti esazeewo nti bino bye mwagamba okuyimiriza si bituufu. Kooti enkulu neeyimiriza ebyo ebyasalibwawo ne babisazaamu ne tulaba abakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga ku kitebe nga bagamba nti buno obuwanguzi tuwangudde tugenda mu maaso n'obukulembeze nga bwe bwali wabula bano abaagenda mu kooti mikwano gyo nga bwe wagimenya luli ne bagamba nti kakati bawe batebasazeewo tugenda mu kooti ejulirwamu kino kiteekwa kuggwa mufti oteekwa okuwanulwayo gy'oli mu mbeera zonna ne bajulira bali nga bajaganya nga bano bajulira mu kooti ejulirwamu. Njagadde kusanyusa n'abawuliza nti omusango gwagobeddwa era mufti mwali alamula kikulabikira kitya gwe ng'omuntu ebitalina makulu sibiwa makulu tomwongera kirala ebitalina makulu sibiwa makulu نقطة تجاوز عنه يا أخي. نعم. Sheikh Adam wani mupiira oyo genda kulala genda kwata ngende kuseka Anwaru tugende ku Quran sio Unasaba kazinga unatwala muntu mukomera katunalira kwebi tugende wanyi Sheikh Adam unasaba kazinga kaabwe ona ina kwateka kwataddeko obutujagale mukomera kati be tugende ko wa Musa ya labi kiriyo. Okay ngabo twagamba emabega wali nti oluusi ensonga gy'olabanga nkulu oli omulala asobola girabanga ye ku saidi ye temuli makulu Sekava kyagambye nti oluusi obaawo ebitalina makulu saidi ye n'asooka n'abyomboza n'akwata Nabbi Musa alayhi salaam kyava ekya Nabbi Musa alayhi salaam kyetambula nakyo saba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi. Naam, tugenda mu maaso n'omwoleso wakati wa Musa twali tutambula mu surati Taha Sheikh Nadawi era twakoma ku aya egamba nti wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata. Aya gye twakomako wiiki yaffe eyaggwa twali tulabe nga Musa amaze okuba nti asuulawo omuggo gwe nga amaze okufuna obubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'asuulawo omuggo ogwo era embeera
n'etandikirawo okukyuka. Era aya gye tugenda okutandika nayo olwaleero nga tonnaba kugivaako eyo. Waliwo omumanyi akyali mulamu hafidhahullah bamwita Sheikh Abdulrazaq Abdulmuhsin al-Badri ibn Abdulmuhsin al-Badri. Bw'era yayogera ku aya eyo yagijjamu ebyokuyiga 10. Mashaallah. Kyokka ate si aya yonna wabula kagambo bugamba akagamba nti wala yuflihu sahiru haythu ata. Yakajjamu ebyokuyiga 10. Yagijjamu paati eyo yokka yagijjamu ebyokuyiga 10. Ndabye nga bya bbeeyi nnyo okubikoonako mu ddalasa efaanana bweti. Ilman bwe twali tumaliriza wiiki ewedde nga tugimaliriza wagiwa abantu. Ewa aya eyo nagiwa abantu ne mbagamba nti bannange eyo aya omuntu bw'aba agyekutteko yemu ku aya ezitalemwa ddogo biidhinihi tabaraka wa taala. Kati sheekhe bwe yali agyogerako yagijjamu ebyokuyiga 10. Ekyokuyiga ekisooka kye yayogerako yagamba nti anna sahira kama akhbara Allahu taala la yuflihu abadan. Tasobola kuba muwanguzi, tasobola kubeera successful. Onzijukiza point gye njagala era okuteeka ku gye wali aya n'okugiwa abantu nti hatta n'omufumbo aloga bbaawo okumwagala enkomerero ya byonna amaliriza agobeddwa era amaliriza obufumbo bufudde. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Kati abawuliriza bagambe nti omuntu ne bw'onaaloga eddogo lyonna n'olimalayo nti ologa mwami w'okwagala agenda kumaliriza akukyayi. Anti eddogo bwe lityo bagamba nti eddogo baliyita okalyaddakaddadda. W'okolera eddogo okalyaddakaddadda liyera kuddira lijja kumaliriza nga gwe oluguddemu. Kati Seeka yagamba nti aya erimu ekigambo ekigamba nti wala yuflihu sahiru haythu ata, nti omulogo tabeera successful mu mbeera ze zonna. W'ologera tojja kubeera successful. Oyagala kuloga munno business eboominge ebejja kugwa bugwi. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Ate gwe baloze n'okitegeera butegeezi nti bakuloze, manya soma busomi aya eno ogambe nti wala yuflihu sahiru haythu ata. Omulogo takola atya? Tagenda kuwangula. Ekyokuyiga ekyokubiri yagamba nti anna sihra laysa tariqun wahidun. Eddogo terina kkubo limu. Seeka ng'alaga nti amalogo gayita mu makubo mangi. Akijjawa yagamba haythu ata, nti omulogo asobola okuyita eno n'ayita eno naye yonna gy'aba ayise tabeera successful, amaliriza nga fashilun. N'aleeta ekyokusatu n'agamba oba mbidduse speed. Yaleeta ekyokusatu n'agamba nti anna sahira omulogo yenna gye bufaana gye bulidda idha kana amruhu kama akhbara Allah la yuflihu haythu ata fa inna man ya'ti ilayhi yatlubu jihatahu manfa'a aw salahan aw fa'ida fa innahu la yuflihu min babi awla. Yagamba nti omulogo bw'abanga tali successful n'agenzeeyo naye bamulogere naye era kyekimu takola atya ate yasinga obutaba successful naye tabeera successful. Da'fu at-talibu wal matlub. Engeri gy'agenze ewooli eyalemwa ate yaba alemeddwa emirundi 10. Aiwa kati n'aleeta ensonga y'okuna, ensonga yazireta ensonga 10 min duni al-batil. Yagamba ensonga y'okuna butulani nushra natuwako 5 kale yagamba nti ensonga y'okuna butulani nushra allati hiya hallu sihr bisihri mithlihi. Yagamba nti eno aya etulaga nti ensonga eyitibwa nushura nfu. Nushura yeetya ye muntu gwe baloze n'amanya nti aliko eddogo. Bw'amanya nti aliko eddogo kyava addukira ew'omulogo n'amugamba nti nyambe eddogo olikola otya? Olizirewo. Kati Sheekh agamba nti hadha butulanun
لهذه الطريقة إنه آية كلا كانت يومولوغولي يالوغا نونا ومولوغا أجندو كجا ودوغو لا يفلح الساحر حيث أتى إمبيلا ينادا جنا كسبولا كولاديا tasobola kujijja otajja kusobola kujiwangula ekitegeeza nga ekkuba erisobola okuwangula eddogo liririmu ye aya eno innama sana'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata kyova baseka mirado ku kyafayo kino kyennyini naam bano abalogo eddogo lye baalina abalogo ba firawuna alayhi laana olw'obungi lwe baalina tewaaliyo mu ggwanga eryo mulogo okujjako nga yatuukibwako era nga yaleetebwa bwe bamala okulaba Musa kino kye yakola ekyaliwo baakakasa ne sekukakasa nti eryo si ddogo kubanga teriiyo ddogo lyali lisobola kuleetebwa nga lisobola okuwangula eryabo la yuflihu sahiru era bwe baakakasa nti wallahi bino bya Allah si ddogo so ekyo kikulaga nti kyogambye nti eddogo ne bwe liba lifaanana litya وقول لا إله إلا الله آية الله تبارك وتعالى والله تديسوبولا كبيرا singa omuntu era asobola okulaba eddogo butya bweri shayatini butya bwe zikkakkana ng'omuntu asomye Qur'an n'amajini butya bwe gakkakkana ng'omuntu asomye Qur'an la abantu bandinyweredde ku Qur'an bandinyweredde ku la ilaha illa Allah Sheikh omuntu asoma al-Fatiha yokoba aya yokemu ejjini ne ligenda nga liseebengerera okutuuka we liggwawo wallahi ne liggwawo law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabali la ra'aytahu khashi'an Allah batu begamba singa Qur'an eno yassibwa ku lusozi la ra'aytahu era aya saka yali aleta egamba nti aya zisinga okukakkanya eddogo egamba nti law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah ezezimu ku aya omuntu zalina okusoma n'aziddamu eddogo munnange Allah subhanahu wa ta'ala amaliriza nga alijjeewo wakatikkiro mu kika ky'embizi sekadam ndi naawe naam aya eno eddako fa ulqiya saharatu sujjada Allah tabaraka wa ta'ala nti fa ulqiya saharatu sujjada abalogo wano bonna bagwa wansi ne bavunnama wano Allah subhanahu wa ta'ala abayise balogo mal uqul al-iman fi qulubi amuno kubanga bali bamaze okukola ki okukkiriza wano nno waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi bakiyita istishabul hal omuntu asobola okuba ku ssaawa eno nga mulala naye n'omuyita embeera gy'abaddemu ey'emabega kubanga tekisoboka kuba nti muntu mukkiriza ate the same time mulogo avunnamira Allah tebisoboka nate ng'amawulire nawulidde ng'oli agamba emmandwa zakutte mutabani we nga zisaba omuzikiti ze zimu zisaba n'essabo omusajja n'akola kye bayita al istidlalu al aqli yennyini taata n'agaana ng'akozesa magezi naga tekisoboka mandwa zangeri ki nga ziba na bibiri nga zirina omuzikiti zirina n'essabo n'agamba omwana aliko ekizibu kirala najeyo omuggo yaganye omuggo alimba emmandwa nga zisaba bibiri ze zimu zisaba essabo zisaba n'omuzikiti yagaizo sizirabangako kakyala bazabaddemu ensiraamu n'enkaaga tekisoboka zinzo bazabadde zaagala zifaanana abantu sekadam zinzo bazayagadde zifaanana abantu b'ennaku zino bamafia zijjira mu mbeera abantu ze baliko nti olwaleero omuntu abeera mu muzikiti the same time n'omusanga mu ssabo kati n'amagini gatandisa almuhimu wano ekyenjagala waliwo kyakineta fa ulqiya saharatu sujjada Allah yabayita balogo ng'ate baali bamaze okukkiriza ne bavunnama naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuyitanga yatim abi talib naye nga nabbi yali amaze okukula nga takyali mulekwa naye bagamba mulekwa wa abi talib tegeeza weyabeerera wa abu talib yali ki mulekwa Allah n'amuyita embeerere gye yalimu ey'emabega wakadhalika ate ne mu Qur'an awalala wa atul yatama amwalahu bamulekwa mubawe emmaali yaabwe naye ng'ate omwana bw'aba tannakula tebamuwa mmaali wala tukutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama
naye Allah yabayita bamulekwa mubawe eki emmaali yaabwe bi'itibari ma kanu wakadhalika i'tibari ma sayakun gyekiri istishabu al-hali sobola okuba ey'emabega oba ey'omumaaso nga ey'omumaaso eruwa laqinu mautakum la ilaha illallah ate awo watabula baganda baffe awo watabula baganda baffe era sembidaala kyoyogedde ki bannamukyere istishabu al-hal omuntu osobola omuyita embeera ey'emabega oba ey'omumaaso etibari masa yakun omuntu basobola omuyita ekintu lili mujawira olw'okuba kiriraanyinya kubanga omuyita kyagendako Allah wali yagamba nti innaka mayitun nadombise lakinu mautakum bila ilaha illallah baseka baagala otubuuka fa watamayiru wala mwatuze abafu bammwe ekigambo la ilaha illallah nabbi yagamba mwatuze abafu bammwe ekigambo la ilaha illallah n'abayita bafu kati bano bone bagamba nti abafu tulina kugenda abamaze okumuziika ku ntaana netuyimirirawo n'akatabo netumuyita nti owaaye Murtada Bukenya mutabani wa gundi netutandika okumubuulira ebeerabira eyalagira ekigambo ekyo kyennyini nokikola yakikola yagamba lakinu mautakum bila ilaha illallah oba lakinu mautakum la ilaha illallah abafu bammwe mubayigirize mubaatuze ekigambo la ilaha illallah nga letunaba nagenda mu ngeri gye yakikola kyo kyennyini kye bayita okwatuza atalqiinu kibeerawo bayina shakhsayn oteeka okuba ng'omugamba ng'akuddamu lakana yulaqi talqiina fahuwa mulaqin wa mulaqan ebibana bitegeera saagala nnyo oluwarabu mu kyoto mu lulimi oluwarabu ekigambo kwatuza gw'ogamba aba akuddamu tukaanye okubaawo ayatuza ne gwe baatuza kati ate abafu mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini yakakasa nti tebaddamu wa katila badiri abantu abafiire badiri yagenda we bali nga bamaze okubazika ennaku bamaze okufa nnaku 3 n'abayita ya umayya ya aba jahal ya hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan musinganye nga Allah byabalaganyisa mazima manu namugamba ya rasulallah abantu boyita nga wayise ennaku 3 tebacha innaka la tusmi'ul mauta abantu tosobola bawuliza nabbi yagamba nti walladhi nafsi biyadi ndaira Allah waniridde omwoyo gwange mikono gye ma antum bi asma lima aqulu minhu ma antum bi asma lima aqulu minhu mmwe temubasinga kuwulira byenjogera walakin la yastati'una an yujibu naye ekizibu bo kati tebalina tebasobola kunziramu kati kirengana bwogenda n'olakkana mayiti nga tekuddamu mu lulimi oluwarabu talqiini kiba kifu kati nabbi wamala okugamba laqinu mautakum yakikola yennyini yakikola atya n'agenda ewali taata w'omukabu Talib ng'agenda kufa n'amugaa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawma al-qiyamah yagenda ewaana atera okukola ki era yali mu kyatula n'afa n'akikola ogwokubiri n'agenda omuvubuka omuyudaaya yali amuweereza gulamu al-yahudi ya gulam aslim tola shahada qul la ilaha illa Allah agenze wa anatera okukola ki taata we n'amugamba omuvubuka faltafuta ila abihi n'atululero ati abal qasim omukalaga ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kyogamba nabbi tiyaziika ku bantu yaziika olunaku olumu Uhud yaziika bameka 7 yali tasobola kusitama ku mutwe gw'amayita sekadamu agirayita lwaki yagenda wa muhtadhiru anaatera okufa sekadamu olunaku lumu nalinako we nali nenjogera ku hadithi eyo neŋŋamba nti teriyo obujulizi bwa talakayini bayita talakayini mbadde njagala nkize mu Luganda nti teriyo obujulizi bwa talakayini nenkiretamu image efaanana bweti newabaawo dokita omu eyajja ku rediyo eywa dokita mutabuse ennaku zino yali dokituru teyali dokita eyajja ku rediyo n'ayogera ebigambo ebyewuunyisa n'atuuka n'okuleeta hadithi egamba nti ashabi kannujumi
bi ayyihim ihtadaita iqtadaita narite bigabu ya musahaba ne mugamba nti seke yo hadithi mawdu'un tulidamu jogera mu bantu ngali ku radio nena byogera mu warabu nga ne sheikh omu Sheikh Cheyune yali ku radio oku Sheikh Cheyune wali wano ne mugamba nti seke ebigambo bifuto damu kubyogera mu bantu naye nga byogera mu warabu Dr. Nadamu nagamba nti ekikulu nte yasoma usulu bekigambo kyeyogera ne njagala kugamba nti olwaleero nabadde nnaku zino nabadde ndaba dokita omu omulala doktor omu dokita mutabuse onayogera ku badokituru dokita bakubawo amawano sheikh ennaku zino mawano g'abadokita dokita yagambye hadithi yenyini gyeyaleese yabadde mbawalimu ng'ayogerera abawalimu n'abalaga nti onasobola okubeera ng'ali ku kituufu yeekutte ku kike kubanga waliwo hadithi egamba nti laqinu mautakum la ilaha illa allah noona asobola okubeera nga sekayo kiyabusomesa nga naye ali ku kituufu subhanallah seeka badokita bwemwagala tugende awo nti bano abali eno babeere ku byabwe ne bano abali eno bakole batya babeere ku byabwe wallahi lan naqbala hadha eyo si ddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo si ddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddiini ya Muhammad Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aba yalagidde ekintu okulakkana mayiti n'okukikola n'akikola kati omuntu omulala najja ate navvuunula ekitale kya Nabbi enjawukana diro tekiba nti weeyo dokita bw'atuuka ku levo dokita bw'atuuka ku levo naye yeetegeerera okuba nti waliyo obujulizi bugamba talakayi abantu batandise okuleeta ebiki ebyewuunyo ebifaanana bwe bityo basigaze abantu nga bali kuki ku talakayini naye tuyimirire tugambe nti talakayini naye tekola etya teriyo Sheikh Mirad ekigambo kyoyogedde banabidaa bonna ennaku zino emmundu gye bakozesa bagamba abantu nti buli omu asigale gy'ali kubanga bamanyi boogeza n'oyingira mu lutalo togenda dduwangula kati buli omu asigale gy'ali lwaki buli omu tasigala gy'ali gwe sigala eyo naffe tusigale negamba ate kati mutandise okubalumba naye tugamba nti tujja kubalumba teri byakusigala eyo bonna tubaagala eno oli yagamba tusinkane tudisikasinge tunakashe abasigale eno basigale eno n'abasigale eno teri byakusigala eryato ligenda sheikh hadhihi aqida wa hadhihi sunna safinatu nuh man rakibaha naja lino lyato lya Nabbi Nuh awulira nga ayagala okuyingira ejjana ya Allah n'okuwona olina kulirinnya onaasigala eyo sigale katunumba nti nze saawi ila jabali barakallahu fikum kyoto kya ilmu wano tulaba ensonga ez'enjawulo waliwo wetuuka nga gwawuliriza n'olaba nga ate abakujjeejo badde nga tugenze ate walala tuli ku aya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti fa ulqiya saharatu sujjada bali abaali bazze okuloga twayogerako emitwalo n'emitwalo baatuuka ekiseera nga Musa ataddewo bonna ne bakka ku ttaka akabonero akaali kalaga nti biri babivuddemu kati basiramuse dokita waavudde okugenda eyo abadde akugamba nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabayita basahara abalogo awamu n'okubanga basiramuse n'agamba nti ekyo mu busiraamu oba mu njogera kisoboka okukozesebwa era Allah wennyini kye yakozesa era naawe nga bw'oyinza okuyita omuntu ekintu kye yalimu munnakyalo naye ng'ate omulaba omusajja munnakibuga asime n'ettayi n'omugaa nti gwe muki munnakyalo dokita waavudde n'agamba nti n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba laqinu mautakum abafuba mu mbogeze naye ng'ategeeza ate kye bagendamu awamu n'okubanga baali tebannafa ku aya eyo yennyini biki ebyaddirira nga Musa alaihi salam ayiyeewo oluvannyuma lw'okukkaanya nabo ne basooka ne bateekawo n'ateekawo ate n'abawangula ne bamaliriza nga bazze ku sayidi ye Allah kyatulaga mu aya eyo nti bonna bakka wansi ne bavuunama era ne bakkiriza nti Musa alaihi salam kyazze nakyo tekimanyi kino kyaffe aleese ekituufu ffe tubadde ku bulimba bw'otyo ku kyoto kya ilimu kutambulira tuleeta ekituufu ne tukiteekawo ne kijjawo ekifu ekibadde kyeriisa empuuli mu matu g'abakimanyi era abakitegeera oba abakikkiririzaamu
tujja nate kutandikirawo mulundi ogujja fa ulqiya Musa kyeyateekawo bwe kyajja lwaki bakkiriza bonna ne bava ku bibalimu ne bakkiriza kino ekya Musa alayhi salam. Tusinkane nate olunaku lwe lumu obudde bwe bumu ku kyoto kya ilimu oluba lwakusatu nga tumaliriza essala ya dhuhuri. Assalamu alaikum.